kino kitegeeza kino open once view once yampadde ka view once nandeetera Yanga Blood yampadde ka video akayanga Blood gwali ennaku zino yampadde nude picture ngeri ya dakiika 2 video number okuva omuwala all the face amabeere akyuka akola bwati ne bananga abaana ab'obuwala bintu ki ebyo mukola kubanga no video ogirabirawo nagikuwadde Brian nagikuwadde video egiragayo nti omuwala si yeye omusajja si yeye yagikwata gwe yagyekwata n'ogiweereza omusajja oyo omusajja yaswazisa kakweyongeze wakalabi nkaina wano jjukira tekabadde mu view kakano abaana abawala twekoze bintu naye kaakati lwaki abakuweereza ekyo kintu gwokola eki naye gwe tango oyo gayina ekikyamu ate nze mmanyi nedda alina ekikyamu kuba kaakati gwakuweereza oweereze omuntu yagambye ndabe abaana abato baali nabo oyo omwana muto Brian yagambye wa 16 Brian ono omumanyi yagambye waba Brian wamulabye ye Brian weyamulabye yalabye nga mwana wa myaka 16 Yanga Blood and fresh ate n'ekirala abantu abamu bagenda ne beerabira nti bannange bano abawala abasinga betwa betwegomba ng'obalaba bali so sexy bane they look so good they look so marvelous bannange bakola ebintu fe abamu bamatira byetasaakola okitegeera nga oba tokedde ku makya kufuna mulimu mulungi oba kufuna musajja amanyi kye bakola okuyita kye bayita okulabirira omukazi nga tojja kumala nno galabikanga bawala abo unless you have a very good job, like not really a very good job, but you have a job that pays you. Or if you don't have that job, you get a man that has their money and they know how to take care of their woman. And that's how you're going to maybe try to reach those girls. Nenga babawala bakola ebintu ng'omusajja agenda kujja mu kiro kimu amu obukadde butaano. Anja bukadde butaano. Tamanyi kikyamuleetedde. Tomanyi kyamuleetedde bikola. Again, abamu nawulira bakola only funds, you guys. Bilinonze biranoza Matilda mbifaako. Kati anti abantu balina otegeera right certain people don't do certain things bwe baba basuubira okukola. Okitegeera nti baba tebabisobola ate nga they don't want to sacrifice. They don't want their lives. Abaana abamu akeera ku makya nagaali waliyo omwana omuwala nga yafuna gayi amuwa sente naye nga newamwebakako afuna olutiko. Nga amala nnyo shots. Omanyi skin y'abantu abakaddiye nayiwa olutiko kati nga nze mpe ow'empiseemu anaddeyo waliwo skin y'abakulu abantu abazeyizeeyo abakuzeemu ebanga eriko ebigirigimba kati n'obalamu omusajja n'omuteerawo bw'oti naye n'okwekusuubiza akakadde yenna awunya akamwa yenna amanyo talina bulungi yenna ebigere temuli njala you feel like this ndaba alizo wakale nga tawunya naye nga tali attractive nga bw'atunula abaana bakola ebintu njagala ngamba abasajja ekigambo kino a man cannot be attractive. No, you could not be attractive to everyone. Naye mukazi wo abalina okubanga finding attractive. Kubanga ffe abakazi omukwano gwaffe. Olaba abasajja nti balowooza nti no for them they find their love in attractiveness. Naye ante ffe abakazi Esther, we cannot sleep with a man we are not attracted to. Nzikizaamu omuntu. Abakazi omukwano gwaffe guva wano. Nina omuntu gannagamba nti naye olabye tesagala kwogerako naye okitegeera attraction buli omusajja wolibeera n'omukazi wo nga takuwaanangako bulungi bwo neobanga atoli mulungi naye nga tagamba oh my baby you're so handsome nga kale totuuka ku standards ez'abalungi betumanyi okay naye nga takigambangako cause buli mukazi obulungi bwe biba bita bata the hand of the beholder ebyo ng'obulungi bwobwo omukazi bw'oyo tanabwa identifying nga mukazi wo tali anxious about you banange women when we love a person we get so anxious about them we want to know what are they doing where are they have they eaten where are they gone oh my god okitegeera why is he offline why is he keep calling why is he picking me up ekyo kino omuwala waba takirina gy'oli oba onfuna bulungi waliwo ekibulamu olina okwenoonya nga budde bukyali kubanga ogenda kutokomoka omusimbi gwo bagulye so there we are naye nga ngawe tuyogedde ebintu bino things are not easy
omwana w'obuwala tubadde ensonga yavudde eri ku mwana w'omwana abagamba nti simanya alina okufuna ewuwe abawala abayita si bonna naye abawala abipangisiza bayita bintu bingi. Bayita mu bintu bingi. I remember those, we can't share our sad stories. Yeah. But I remember some time back, bingi bye bayitamu. Oyina okulwana. Option ebeerawo okufunayo omuntu agenda okukola ki. Ate ne kya kinalaba. Olina obeera naye nga just akusasumwaga naye nga okuba kusasulira rent. Banange, ate ne kya kankugambe kino Esther. Olwokubaga kuleetera omuceere n'ennyama. Omusajja kasajja n'atandika okusasulira ennyumba oba ofiise. There are men that will take advantage of you, and they want you to be their puppet. They want you to be their beggar. Like they want to see you on their mercy. Nze tojja kumanyira nze naye ennyumba okitegeera. Nze n'akati omusajja ayinza okujja nga kwana nkati nga in case abawala abamu n'agamba you crashed over wammwe. Nojja n'empangisiza. Nojja n'akuba kati am I sure nti you're going to pay omwaka mulamba. Omusajja ayinza okusula mu apartment emyezi 3. Oga yali anvuga ku boda oba yali ankulugusa antwalawa. Gayo oyo nangamba ababoda gye batatukoze. Gwa boda banembozi. Kati tuba tuli ku boda nga nvuga. Omayiga omuntu akuvuga that I think someone in a car admires you. Kati ababoda bakyasinze oku-identifying ezo, oku-noticinga ezo gestures ezo. Kisajja nno olabika okikubye, you know. Kati najanga kati yali nga avuga emmotoka netandika neremerako kitegeera. Kati yasooka n'ambuuza oyo gaya atuliko omumanyi omutegeera gayi kinti emmotoka kozi awo bedda sinagigenderera kati netunayo bati ne mugamba nedda simumanyi okitegeera. Kati of course n'abasajja nga bataswala abo baba b'emmotoka gaabwe nga you know they do those disgusting gestures to like show interest. Ayana okugaja ng'otuulemu yofunye kalifti na putting her down their window like to show yo nengamba boda nkwegayidde bambivuga tugenda toyasaamirira just kati aba tugenda nga naye bannange madamu oli mugumu nze omanyi lumu abasajja balemerako nze navuga omuwala ng'omuwala mulungi nnyo nga mweru bw'ati. Omusajja yawana omuwala nga mweru bw'ati kaakati mba ntuuka omusajja namirako nagamba boda yimirira bwe nyimirira nagamba njagala kwogera nayo omuwala okitegeera namuga genda oyogera n'omusajja ate amanyi ababoda nabo baganye okwefuula baddiira gendayo tomanyi ebiki ayinza okunsasulirawo ekyebi ayinza okunjokyayo omusajja agamba wa boda ngendako emitwalo 5 oyo mundekere wane okitegeera. I think some girls I think Esther tulina okumanya nnyo our self esteem olina obanga oweeyagala nnyo your self esteem has to be so high. Kati ng'omwala agamba kikyo olaba wadde ow'egundi ng'owa boda yannyumiza ng'omwala bamutikka. Kati oyo wa boda yali amanyi oyo omuwala kati nga obeera with your boda guys kitegeera nga olina boda guy wo nti ntwalako wano nangamba anti omuwala ono mumanyi omuwala yagira bwe yagira nga nkubira nga gwe omanyi kyabaddewo omayiga ebyo yaŋŋambye nti nedda gayi yaŋŋambye aga kati nga gayi bw'anaakusanga obeera mu kazigo kasingo ye kingenda wala nali noonya nnyumba nga tulimu nga noonya house hunting nangamba kati nga tutuuse mu nyumba ezo nangamba nga tukyagadde tovuga nedda nsala studio njagala ddabo nanga kati bano bajja when that whole saga started nayo katandika binnyumiza ninga kati omuwala ne tutuuka najja nakwenda nga banange ngunyumiza ki omusajja yaŋŋambye ayagala kunfunira ki nyumba nve mukazigo nangamba nkubulire anti ate wali okudde kwa boda akakasa nga gwe nali nyerero nga nzija anti nkubulire omusajja yavuga mukwano gwange yakwata mukwano omuwala oyo mukama wange n'amufunira ennyumba anti ze yali muvuga nendaba kayumba mwe yamujja n'amuteeka in a better house like I think it was really a very nice home nangamba naye nkubuulire omusajja yagisasula emyezi egyo 3 yakwata n'amusasula ennyumba emyezi emeka 3 teyaddamu kumulaba ndowooza bwe bakola kati emyezi 3 ekinzijukizza ekyo kyoyogedde nti certain men come in your life nga balina ebigendererwa byabwe probably balina riches zebaagala okukoleramu nagamba njagala funa ekiwala oliza n'okwesanga ababatuma babagamba tofuna kiwala kiri awo funira ddala omuwala nga w'amaanyi abasajja se obeyambulira mu bakazi guy
abantu sijagamba bakazi bokka abasajja abantu bonna baafuuka abantu babeereeyo bisodde biwenneme 70% bonna beeraguza okitegeera of people so meaning abantu anytime from now omuntu akweyambuliriramu kubanga people abantu abakyafaayo tebakyaliwo true love yo tajja kulowooza mbu agambe mbaninga esituvudde wala we naakola kino taanyiige kale oyo ayinza n'obutakola nagamba kyemayi ayinza ogamba one time person mufune wooti mufune waati ani yaŋŋamba ekintu ekirala yali Brian wano Brian Nashows oyo ajja nagamba kati ani omuntu gwamanyi celebrity toyagala kulinnya kati oba oyagala ebintu ebyo staayi eri waggulu that stardom genda egalike ofune you exchange and that's how people are losing in life ojukira oli gaye yanemerako exchange ojukira oli omusajja gotegedde yatutwala n'atuwaka oyogedde ebyo gayi nedda sigera naye anti omanyi ebintu bye bitibwe biti kati jukira twagane Matilda nekugamba ndekasisobola gayi omulaba ali clear open as a book okitegeera ojjukira wali wonga naye Matilda omuntu oyo kakasa ebigendererwa bye ebituufu gye tuli ojjukira ani njamu kujjukiza nga tuvudde ku seeti kati oyo gayi nasooka netwa neŋŋaa neerindako katono nga nkwanye bulungi okitegeera like they're just people nga abantu abamwetolodde bakutiisa waliyo omuntu ng'olaba ali too much atumaze lwakodde akadola ng'oli gayiwo kale obadde ogamba ki tumalirize mbadde ogamba nti tulina gyesa okwebeereramu noba nga weetiirako nnyo weetiirako nnyo n'ogamba naye omanyi kino sijja kikola okitegeera okimanyi nze awo gaye yaŋŋamba nti ye buli weebaka n'omuwala wagambira bye nga tannaba kudda mu buliri bwe asooka genda kunaaba ku ddagala kunaaba ku munnyo you should normalize those things ate muno muneekambulire abantu bino ebintu nze omanyi lwaki seegomba bintu by'abandi kubanga abantu ebiseera ebisinga betulaba betwegomba bakola ebintu bye tutasobola kyobala ffe tuba tetulina be balina birungi nnyo okitegeera bakola ebintu bye tutasobola kyobala tetuba ne bibalina kati gwakaka munno okumufunyisa ewuwe sooka gwe weebuuza ekisooka lwaki gwe toli wuwe oba lwaki gwe omugambye amazima amatuufu ku mbeera mubeera omugambye nti weegaddanga n'oli era olina gwe wateeka ku payroll olwokuba akusasulira rent like you guys tulina okwetiirako ndekeraawo okunenya abaana b'abandi naddala ku kyo kikwatagana ne standards of living biralamu ekyo ekintu kiralamu Esther biralamu nze ninaali mukwano gwange nebbanga ngamba bane Matilda osasula ennyumba neekutuuka ennyumba osasula ennyumba n'ogamba nze nga kubadda gye lina ndabira ddala omuntu agenda kummanyiira kati ndabira ddala nze nga yenze tosaana kunnimba ebyo mbu omanyi you know what kankupangisize how am I sure nti ennyumba gy'ontolamu nga nakusasula myezi 3 nti emyezi 3 egijja nze agenda okafiira nze nagamba n'okugamba if a guy is to pay my rent you pay rent for the house I can afford bwe maasobola emitwalo 25 ogenda kunsasula ennyumba emitwalo 25 siina kye neetaaza apartment ze balina okumpasa ndibisanga ewa bba wange you get saaga era nalinako ne mukwano gwange ng'anoonya ennyumba ne mugamba mukwano gwange nkwegayiridde noonya ennyumba gy'osobola okukola ki osasula abasajja banene beekyanga wano enkya n'eggulo bw'aba agambe look for a house I pay for you well and good genda noonya ennyumba ya mitwalo aga 3 tandiko togenda kweteeka mu situation yakuba mavivi nti osaba ssente za nnyumba batatoge ku nudes. Yeah, we can talk about according to what I gave you last time. Soko bagambe engeri gye twatuuseemu awo. Engeri gye twatuuseemu. Hi guys, kwaniza ku talk with Essie.
SC Media Uganda. Mine eddoboozi Nabulime Esther. Please subscribe to this channel, liking, commenting, sharing. Okitegedde ekintu ekyo? Yes, share this content. Bene mutwagala naye ate temutwagala. Mutwagala mulekayo. Tewali nsonga lwaki ojja ku channel yange n'olaba content wange n'otasubscribinga. Subscribe. Yes. No, I think some people are just too lazy to do certain things. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Okitegedde tubasaba nesse kusaba yenna subscribing mu liking mu commenting mu sharing. Okitegedde? Yeah, okwagala ne SC. Yeah, you want to sit with me here? Just call me on 0701542372. So programs zinga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company. Oyagala kuzimbira ki? Oyagala kuzimbira nyumba yo y'ebirooto byo? Oyagala kuzimbira mizigo gy'abapangisa? Oli ayebambi oli ku kyeyo naye tomanyi ani gwakwesiga kizimbe kyo, wesige Osobola Building Company. Cameras zibeerako ku site, you supervise abakozi, you supervise the materials. Kukolera lujja, kukolera interior, kukolera renovation, kukolera mazzi waka. Abo Osobola Building Company webayo kusortinga out. However, bakubire ku 0763577984 0763577984 Osobola Building Company enamba eyo eri ku WhatsApp. Ate ekirala wakyaliwo offer yaffe eri etambula. Woba oyina ettaka lyo duka misinde ku miliyoni 2 mutandika okola ki okuzimba. Bino nti sente z'awamu tezijja naye osobola okufunayo. Mujja kuba mwoga, you negotiate, obenga omuweereza nga bwayongerako obenga ate obeera mu nnyumba yo. Okitegedde ekintu ekyo? Osobola Building Company webali okulaba ng'osanyuka ng'oyingira amakaago. Bankati ebintu byatabuseemu apartment za mitwalo 8 miliyoni. Banga waliwo n'ez'ebbiri. N'ez'omukaaga. Ojjukira gye twali erigayo lyatwala omuferewo. Omisa mufere. Guy tali serious so now. Unless he got back to you, did he? No. Oyaba mufere. I didn't like his. Neza yatayagala kufuna ku AC. Naye yalemwa. Nga ekikulu nakuliko nnyo ku kiddo. Nze mbalaba. Nze muntu yenna nga njagala mulemesa. Nze kangambe kino Esther. I go with someone. Nkwegayiridde bana lately it's even, you know, nga bwe tuli wano. Yeah. It's very scary to date. Yeah. Oba tomanyi intentions z'abantu. Eri omuntu ayinza okujja okundeetinga kunjigiriza. Sagambye owagayi nga ntula ku boda. Kanjogere story eno. Nga gayi tunyumyanga ebiboozi nga ne mwana story lwaki tojja n'ogikola ki n'ogimpa nangamba story njikuwe nze kale ojja gisasulira olwo nali ninye boda kati nga mugamba ogenda kutwalako eri ewaka kubanga yali alina wanzije ekawempe kati nga atutte paka mu matugga kajjukira nze ntuuka matugga neeyongerayo kakati ne mugamba ogenda kuntwala ewaka kuntuusiza ddala ku mulyango nangamba wamwe wabijjukira kati waffe abasinga bonna bali mu kuzimba it's a new place fena abali okuzimba kakati nangamba wamwe bajja kuttayo abantu biki maya mpuli abattirayo abantu entayimbwa eyinza okundya biki ne mugamba tofaayo nze nnaano wa boda wange gwensanga ematuggaawo ng'omusangawo anvuga netukola ki kati gwe tofaayo era nali awo ng'akyanyumiza nga nkubira wali bamuyita Kasoma mujjaawo eva ye nga ntwalako ewakaawo kakati mbali yaliwawo okujja Kasoma yajja wayiseewo sometime naye ng'akyali awo anyumiza nga bakale emboozi nja gikuwa biki bikyambuuziza obeerawo biki nga nze mbeera eno oli mufumba bba wange abeera bweru biki nga omanyi just tuli nga gayi mujjako ennamba jjukira ekimunzijjako ennamba story thing maama yatandikirawo kuba ku makya kigamba onankubira anjagaza ki namugamba nja mukubira I told him you give me your number I will call you yatandikirawo okunkubira misinde oliwa
oli wakamade amayemba deve eno nenda osamo bamori inkukime nemugamba onkime kuki nemwana lero nabuze oyagala navuze kanganyigizako nomulaga nti mukwano kakana that's not me boda rozenti ogera kuntwalira au navao lero navuze ndakukubiranga sivuze au navao nemugamba ko actually kono nalendera mvuga nalinde mukuvuga nangamba kale kati nencha nemugamba nayo manyi siriyo nemugamba lero natambudde nangamba kakanza kambade manyo nkubidde nga manyo oli waka kati nenjaga mubu ewake wanga kati ewange ogenda kola yoki ogenda kola yoki bichi tokolanga takola ki tamuka nero kwa yabadda mukaluli nero kwa nanso omukola bwende ninga neba na sija no batwa nene no wabode yegeza mu musabaze tabamwa Unya. Obero kwanza banange sitera kuseka. Ne waboda nga bakwana abasabazi. Nze munange esto waboda tankwana. Waboda bamanyi. Omanyi? Omanyize nino attitude. Omutunulira boti nogande omusajja. Olaba waboda yali nze ngomvuga buvuzi we bati nongamba. Kakati madam ogambye kisebo. Ekyo kyanga. Ogambye sasa yange bera nyivu nnyo nze waboda ne bwabanyumiza bozi. Kati naze jagala kubera ambu. Jagala tunyumye. Ne baboda wonyumye naye alowooza mbirala. Sanga waliwo yali akwana omulala. Nga yasoka kwetamiiza. Yayambugidde nebbanga. Neze ngeri chandimo omukambwe by the way ndozo waboda bali kwana ndibaza kikusinga omukambwe. Esther olabika oli mukambwe in. Yeah. Naye nze ku muntu atamanyi. Sagala kunyumiza. Oziba shaka muri munda. Kiraga kuwala bambi nakati mukwano gwange. Era ndoza kyekyo. Owulira oyo mwala mukwano gwange. Yajja when I just like she came and worked in the company that I used to work in. Yeah. Kakati bwe yajja. Yangamba like when we became friends. Yeah. Yangamba tawoze bwenjogera nawe sichikiriza. Nze nali manyi siri yogera nawe. Right. Yeah. Nangamba you never have a welcoming. Yeah. First two. You know, hi Matilda, like what? Hi. Era mwamira hi. Hi. Atabuli wombuza hi. Njida mumbuza with an expression of what's up? Like I don't expect you to come and say hi to me when you have nothing to tell me. So guy bwatyo never na abana ba boda. Simanya ba nera puli abagamba abana boda bakwanira ddala abakyala. Nkugamba bakwana abakazi be bakwana ne bakkiriza. Zole guy namutya. Nena ababoda abasajja abantu. Nze mbadde manyo okubijjo. Ulira. Yanga tatwagala twa boda tulumba. Bana tubagalanya ababoda. Yangamba. Atugabetsa. Yangamba. Chokaze mbadde manyo okubira oli waka. Kali muntu bane ngamba. Kati wangu bade oyagala kukola yoki era nakanga Katonda yanyambye n'atantwala lusaali munabiddawo ku geeti ng'omye yazze ne bannange nga tulabye you guys abantu neze Kagame Esther oyina okwogeza ekisa naye nga ne mu kisaala kyo olaga mu kisagala kati ndakireka twayo namulako akantu kyeje content nkugambye nze nawe mba sikuinaamuka naye twayogera nga nabayinamu akantu kati gaya abadde ayagala kunkwatira kantu kati Esther kakunyumiza waliwo wa boda kati owa boda oyo musajja musiraamu musajja wa kitiibwa nnyo bambi teyankwana sijja muwayiriza omusajja oyo abeera ng'ayita okushele ewaffe nga twesanga nnyo like ate nga we take the same direction because I work in Bukoto abeera in those you know like nga naye addeeyo bypass wa kati omulundi gwe yasooka okuntwala nze omayisa nina obunafu obungi ennyo mbasa yavako eno boda ate nenkwata endala kati nga mugase olaga wati obadde olaga wannyabo like he's a parent those parenting men nnyabo obadde gwe olaga koze ngendeyo Bukoto naye Bukoto nga simanyiyo nze ngende eno bypass nga nedda nga kati mugamba nedda ekifo kyekimu just oba you say in a different direction but I can still lead you there. Nangamba kale tugenda onandagirira kati atuyanga gayi bambi ali parenting ajanyumiza ebozi bye ngam bambi bannange wakola otyo olwo kati gayi nganga okitegedde kati nga netembozi kati nga alaba sivayo nga anti no olabika oli mukazi mukambwe nno nga
Ngamugamba yiyi. Rachel, I love to learn myself so much. So when someone says a thing about me, I'm always very inquisitive. Rachel, you get the watch. Why did you say? Why choga meno ndi muka? Ndi omanyi okuba tetwavudde eri munnange ezijja kugamba ebintu. Naye obeeroga bannange ndiyakola ati. Kati yayagala okola otya? Kati ndowooza he thought nze nganze omuntu gwe simanye sitera nnyo munyumiza mboozi like kati ngwega hey banange with people that I know I am very talkative like I could talk with people that I know besimanyi era njabeera mu kifo buli omu agenda kuntenda empisa embi era okimanyi mbeera ku piki ne Brian nga tujja once in a while nkanya mugamba oli wayogera emboozi njagala engaging ye abeera ku bibye naye gwe tojjukira ze wabooda abankuba emboozi emirundi gye tutudde n'ababooda nga banyumya okimanyi babeera batukuba emboozi naye ng'omugamba onyumya naye making a sure tutwala byonna abataddamu kwogera kati abadde andeeta leero abadde anyumiza bw'atuna eno jjukira owa booda waba anyumya ayagala nnyo akyuke every time they turn they lose stability okitegeera ne mugamba nno onyumya naye sipiidi ogisaze nze bannisi mpakaawo toze mu kwogera nangamba nemuga olaba booda it's very easy to get an accident oyogera like you're looking back at me nga nno owa booda oyo andeeta abadde muyimbi akwadayo akapera ntuula ku booda nze nga sinagirinya ntya nnyo booda nsooka nenjiwa ebisabo byange mga sebo nkwegayiridde nga ntya booda nvuga mpola mpola okitegeera ate gwe omanyi oba oŋŋamba naye amatunda booda wali nnyo yaki nga bambi nkwegayiridde tugenda mpola mpola nga mga naita ofuze bubi nnyo abika nga ngamba anti nze ate nno siri mukozi waki wa booda waneno nzizeewo like nina booda yange eno anyway abavuga obubi booda babeera tisi zaabwe aba ayagala teyeefiirayo biki obalaba baba n'abakyafu nga mugaye munnange oli mutuufu era ndowooza booda buli wabamanya nti ekintu si kikye akikwata abadde smart abadde talina buzibu in fact I was even surprised that he was a border person kati nga ngamba naye no emirimu gyange sinnagimubuuza naye but it's good for people to bring themselves out like that nga ngamba naye nonna emirimu gyange emirala gyenkola nno ogimanyi konze sigimanyi ate wadde ogimanyi nga ngamba nze gwolaba ndi muyimbi kuze bane nga kirungi obuyimbi buli butya obuyimbi si bubi nnyo nnyo nga ngamba ebyobuyimbi obimanyi music omutegeera bulungi konze omutegeeramu ekitonotono lwaki nti nze ndi muyimbi wa afrobeat nga ngamba otyo nga ngamba afrobeat omumanyi kati Nora avuga aliko nze esankubira masimu like just that nga omuntu omulaga onkubidde in fact abadde anyumiza n'onkubira nalibye ddala nti ono omuntu akolaki ali ku ssimu bamuninze naye titititi ne mugamba booda emisinde ate ng'ogikendeezezza nnyo yadde njaga okuntwala empola naye ate ovuza empola nnyo ndi ku appointment like someone is waiting for me nangamba tewali buzibu nnyabo nsaba kunsonyiwa naye ng'anyumya emboozi zakoyo mwabo budakiika angambye onyimba zayimba nangamba erinnya ly'ebyobuyimbi ngenda mukeberako ku YouTube mu following osanga anakuwayo akantu no like osanga natwangamba abayimbi ba Uganda balina effutwa tebaagaliza byonna byonna nabingamba takwala namba ya simu tampadde kati atawo tampadde sizisaba ezo omanyi osaba abantu the problem with asking for contacts from strangers I don't know why strangers get too comfortable. Like they get comfortable so easy. Ati racho sigamya nga ntandika. Oli omugamba enamba yange yono namujjako ne mugamba I will call you. Yasakirawo okunkubira enkeera. Ate lwaki nali subira nakunkubira. Yandaga ntagala akumpa story. Naye nga ngambe oje gisasubira nga kale yes I'll pay for your story. Ngaye ngankubira. Ate nga akuba sawa nga 3 ez'ekiro. Nga ati mbadde nkomawo kati nga ngamba oli ludda nga mukwano nkubidde envuga. Kyengezaako muwa sigino nti sigwa nvuga. Kitegeera. Biki. Era oyogedde ku ekyo n'onzijukiza yangamba n'okuŋŋamba. Nze nno sivuga boda. Era just enkola ya bindimu
emirimu gyange gyano njala kwetwalako walinga ninya ne kati mbeerawo ne ŋŋamba kati ono fala naye gwe tulina experience ngafa buli mukyala kye balina experience tetugamba nti ababoda si bantu naye balina ebintu bye batugamba n'omwewuunya oyo omusajja yaŋŋamba omuzeeyi yaŋŋamba ng'oli mukyala mukambwe kati oluusi ng'agenda n'ayogera ekiboozi kati tuuse ng'ali comfortable ng'agenda munyumiza kati emboozi netukwatira ddala kati ng'agenda n'agamba ekyongamba wabula babanze bye tobiŋŋamba so twali tuli ku nsonga y'abaana abawala abagaba nudes nakunyumizako esitory ya nudes Brian nagimulazeeko Brian wagimulaze nedda balage gye yavudde abantu no like this is why I want you to tell them the whole scenario how it is oliza obutayogera amannya g'abantu abo naye the whole scenario so I have a friend yakwana mukwano gwange si eyo scenario yeyo yennyini naye mukwano yakwana mukwano gwange actually lwaki nali nnyo into this relationship nze yaliwo okugamba nze abakola ki nze yayunga era ekintu ekyo mukwano gwange bamisaba onsonyiwe oyora gy'oli onsonyiwe bakusonyiwa infact bakunyigira nako byansi byakuleka so kandabe wano omanyi njagaja okwogera ebintu nga mbiraba wano ne Matilda naye yennyini mbimulage so waliwo omuntu oyo bayawukana kakati mukwawukana naye gali bikaseera abeera bw'ogamba bayawukana ogamba babiteesaako byaggwawo omuwala yakera naga ekyo gwe sikwetaaga I don't need that bayawukana akati jo nabaye Matilda yo nali wano naga send this to so and so then muga can you please move on let the girl be ojja kufunayo omuntu omulala ko ye I moved on I wish ye nagamba I wish you can see the girls I enjoy nowadays. Young, blood, and fresh. Because honestly, we don't care. Chino chitegeeza chino. Open once, view once. Have you once. Nandetera yanga blood. Yampadde ka video. Akayanga blood gwali ennaku zino. Yampadde nude picture ngeri ya dakiika 2. Video number. Okuva omwala all the face. Amabeere akyuka akola bwati ne bananga abaana ab'obuwala bintu ki ebyo mukola kubanga no video ogirabirawo nagikuwadde Brian nagikuwadde video egiragayo nti omwala si yeye omusajja si yagikwata gwe yagyekwata n'ogiweereza omusajja kati tuli eno tulina nude pictures era n'abasajja bamu katubabuuze lwaki temuli professional mu business ya noodles oba kitegeera why aren't some men professional in the noodles business kubanga Esther there are people that share nudes nga beeyagala okitegeera oli n'agamba oh babe see how I look today n'abikuweereza kati abasajja bano abatali professional balina nabo ki talina kubeera professional mu noodles professionalism mu noodles eri ki don't share wayasherenzeko yo noodles I'm not. Ntana nnyo. Okimanyi obeera ono otyo okwetunulako. Kakati bake nyine watulako mu mirolo mamaze. Nokyuka wababa. Nene ekirala kitutemaze olaba ekireetera abawala okusharinga ennyo noodles zaabwe. They are so confident in themselves. They're like emibiri emirungi. Look at these boobs, look at these hips, look at this flat tummy. Kati fe abatalina flat tummy ogana kuya olubaluba bwerukinako abannaye kuwamula omusajja w'abandi w'omwegere bano ebikazi by'abantu bayizawo ebyo ebituganya okulaba noodles ate oluusi weebaza Katonda flat tummy ogaze flat tummy ogaza kubera kabina kuliko ebinnya noodles tuzikomye waliwo waddugavu ennyo abamu wano balina inner thighs zino ezigatta ebisambi n'ogamba
Wama ishagaza banina good bodies. Abo babikola nnyo ati aba confident amanya guy will look at my boobs, look at my you know ababere abamuntu inagagwa aga nga babiteekayo ese komerera. Oh my goodness. It is crazy. It is so crazy. Yes. Wamma kyekitugaana okutwala noodles. Kyekitugaana okutwala noodles. The last time omusajja lwe yansaba noodles, to be honest, yazinsaba nakomaawo saddamu kwogera naye. Yakomaawo relationship kubanga yalemerako ate nze nga omanyi byange soogera kati nabalaba omugamba sigenda kuweereza sigenda bikola kati nengamba kansirike let me quat naye nga nalina ebizibu byange sinawe nswala simu nenjiteeka wali nenanga okukola mbwenti naye nga Esther abawala bangi nnyo ndowooza kale noodles tulina oziteekamu obukodyo. Omanyi nagenda nengambako brother wange nemubuuza have you ever received like any noodles from anybody? Yeah. Nangamba yes. Yeah. Obera omuwala n'omugala soko mpereze ku noodles bichi naye nangamba me if I were a girl I wouldn't post my face there like solo kulaga all the other parts but I don't put myself there. Kubanga ne tuba tuli mu relationships osolo okweyagala ennyo n'omuntu naye wemutuuka ku breaking point ey'okwekyawa bitterness ebeera nnyingi so we can't you know people too well until bad times come. Wakitegeera kati omuntu n'agamba oluusi wamukoze bubi nnyo wamwenzeeko probably wamulumiza nnyo n'agamba what can I do to get back to this chick okumuhatinga omuleetera obulumi nange bwempulira ng'akola ki though not everyone is like that. There are so many men that have been given noodles and no one has seen those ladies' bodies so those handle that to think professionally professional viewers ntiye kati ali nyangola bajjukiza viewers fenga abamu tubeera wano wowerereza viewers mbeera bwe babaji record WhatsApp balina okubeera serious nti viewers tegana simu ndala ku recording balina teekawo ka application nga omuntu wagira bagamba video can't be recorded. I wanted evidence. Oyo omusajja yaswaziza omwana kakweyongeze wakalabi nkaina wano jukira tekabadde mu viewers kakano yabana bawala twekoze bintu naye kakati lwaki abakuweereza ekyo kitugwokola eki nego tango yo gayi nekyamu atenze mmanyi nedda alina ekikyamu kuba kakati gwakuweereza oweereze omuntu omulala yangambye ndaba abaana abato baali nabo oyo omwana muto Brian yagambye wa 16 Brian ono omumanyi yagambye waba Brian wamulabye Brian yamulabye yalabye nga mwana wa myaka 15 ayanga blood and fresh yes let me first check on your thing gwa alabye nti mukulu naye oli yalabye muto nenyini we yangamba muto kati abantu abakulu ayagala baki Linda gwe kabadde mu viewers ngasikalaba naweereza namba ndala nakozese namba ndala I know let me get it oyakulaba gundi no I want to you want to confirm her age confirm the age abasajja maye bagala nnyo okutumanyiira bale ngambe Brian wano njakalagako omusajja omulala ambuliro baddala nti oyo Brian yoli abasooka gambye wa 16 years 16 ne banage Brian ne mazima njagala n'abazadde bategere obuseegu abaana baabwe baliko like mbijja nako bino ono stan simulabanga nade njagala kubeera ne evidence era yo evidence olina obba nayo ne kati Esther njagala olabe nti n'abasajja abantu si bangu nnyo bakwesiga okitegeera ka video bakamuwadde for him wakawadde wakutte n'obulamu bwo bwonna n'okawa muntu okumusanyusa kakati ate nono waliwo bbanga akaweereza omuntu omutuufu oyo yennyini gwe kalina okukola ki naye omuntu omutuufu ojjukira yamublockinga block kati agamba how do I access naye ateze nalowoozezaamu ka video ako wemba nakafunye kati olwo mikwano gy'emisajja okitegeera kangaza atuleyo mu sawuna n'abalagako laba ekyana mwana soko kirengera ebbeere
tutuuse ddi awo naye nga abaana abawala like tulina okubeera nga tuli very protective of our bodies. Let's be very protective of our identity. Because me, one thing I know, Esther, there are things we do, but they are just for a certain time. Waliwo emyaka gy'otuuka at that time maybe wabikola byayite biswaza naye nga bw'otuuka at a certain age biswaza nnyo nga there are probably responsibilities that you carry on you. They are things that you do not agree with, okay? Nga wonootuuka ekyo kiseera, let's say you are a parent, omwana wo n'omusaga is such an act nga tolina ngeri gy'ogenda mubonerezaamu. Okitegeera nga naye yali alabyeko ku kikyo kye ba-exposing ebiseera ebyo. So we need to be very protective, not just for now, we should be protective of our future. Okitegeera, we should be very protective of our future. Nti omuntu esi okola ekintu leero naye nga the impacts ogenda zifiiringa later. Okitegeera, ogenda kujja neno obeere as crazy as you want on social media, okay? Ovuma abantu bawemule. Nga right now it doesn't do anything to you, but later on you're going to want bigger responsibilities. You're not going to earn them. Why? Because of something that was posted years ago. You're going to be interested in someone, a man or a woman. Okitegeera? Yeah. Omwagala nnyo ng'olabira bannange yono omuntu gwe nina okubeera naye. Nga akwagadde mweyagadde. Yes. Certain things be coming out. Agambe, oh my God, katani atamanyi bw'ofaanana. Me, I'm very confident that there are type of men that find a lot of respect and they find a lot of treasure in themselves, having a woman that has not been exposed to so many people. Okitegeera nga anyumira nnyo omukyala obeerawo nga kimuwa confidence same musajja agenda kujja agambe, oh, I've ever slept with Esther. Okitegeera obanga nga kijja musanyusa nnyo nga because abasajja bano balaba bali very tricky. Omusajja abeera muvubuka ebintu bino aba byagala nnyo naye gye bakoma okukula their eyes open wider. They get to see more light in certain things. Nagaba, you know, these things I don't need. Kyova olabanga it's very dangerous okwagala nnyo okukyusa omusajja oba oteekamu amaanyi mangi ate gatagenda ku recognizinga kubanga bo nature yaabwe balina ebintu bye bakola ne batuuka ne bagaa kino nkikooye. And in most cases omusajja wabanga yakooye ekintu bambi aba serious abakoze eki abakikooye oba okitegeera bulungi. So us as girls, don't protect yourself as a person. Protect people that are going to be caring for you later on. Esther, right now I'm young, okay? They could share my body out there and it's hot, you know, it's nice, it's, you know, beautiful. And then you jukira internet, etereka. Kati omwana wali eyo ku campus, jukira fena we tuba tuzaala abaana, tuzaala abaana baffe nga tugamba bannange kanebiki omwana wo kati nganze now I can't, you know, be naked around my kid, I can't, you know, put on certain outfits around my child. Okitegeera naye nga agenda beereyo mu hostel ye nga alina emyaka aga abiri bali mu banne bali mu byekivubuka mwana soko gye tulabe wano agwa kuki kifaananyi kya nnyina atugamba atya. What are you going to explain? Omwana we agenda aliza obutakigamba but they're going to feel so embarrassed. Oh my God. Especially if it's a boy. Bwabera mwana bw'obuwala wadde abato. Kati nze ndowooza tukole nnyo ebintu nga we are really thinking a lot of our future. Let's not really do a lot of things considering only today. Okitegeera only today. That is why Esther nze mbeera nga kugamba when I'm making a certain opinion on a certain topic or on anybody, I make sure the things I'm talking about, I can defend them. If you're asking me, why did you have to say that? I have my reasons. Yeah, you have your reasons why. I'm not going to explain to you why I abused someone. That is why I never make content that abuses people. Because sigana chenyonyolako nti hakati obadde onvumira ki. In fact omuntu akubuuza obadde onvumira inga tulina kyosola mugamba. Naye ate bwe najja ne criticizing enneeyisaayo. Ngenda kujja kugambe boldly. That is unacceptable. Do what you do. That is unacceptable. Come for me, strangle me, do whatever you want. That is unacceptable. Not just with me, but to the whole society. So you being there and you do certain things that you cannot defend or you can't explain to
yourself or any other person why you did them, try not to. Nga tunakola kisoka buza anyway bambuza naddamu ki. Ekyo kyokka kasa boli weewobuza ngenda kuddamu ki. Noba nga tokirina kyokuddamu. Naye nze kye nazuula ekirala abaana bano kibatawaanya abagaba nudes. Abantu bangi nnyo bagaba nudes naye nze babeeramu kino nze tebamanyi naye bina linking nga not trained. Ati kyekugamba nti you don't balowoleza nnyo for today. That's why I'm saying you should think of the future. Esther, 10 years ago I didn't know I would be anywhere. I would be known to my people, but not on media. Yeah. But imagine in my age at campus, nga bwendi kati. Wengenda nga nakola akavuyawo, kali everywhere you go. Kakati, imagine badenga nina guy gwe nga nali ku campus and I shared certain things, my noodles, I did certain things. Kaba kavayo, jukira oli omuntu. Takyakwagala takyakwinako ekyo kisa. Olime wali abantu abatereka ebintu for personal use. Nze kyovola ba Esther, in my life I don't sleep with a man that has nothing to lose. Ekyo nakirayira. I don't sleep with a man that has nothing to lose. Era nze nga sinaba kwewaayo oyo omuntu sooka ne mukola muteeka mukalo. Naye gundi oli weerabira omuteramu ako. Ani? Oli. Oyo. Nedda I know ekyokuluzinga. That is why you cannot say his name right here. Can you? You cannot. Okay. Yeah, you cannot. The church is okuva no gamba. Already, Oshtegera. You kind of like, I cannot sleep with anybody that has nothing to lose. Yeah. Eranze kasamanya you have nothing to lose nze nawe tuba tuti. Oshtegera. Yes. Yeah. Ekintu ekyo nakyo bere esa kituyambako nnyo as girls. Nomanya when I date someone that has something to lose, they probably have a very reputable job. Or but they have a certain status in their life. Webamuwulira mu bino bivolongoto. Bagenda mugamba ssebo kifaananyi kino kyo drawing la society. Agenda kwekomako. Because if you come and expose me and I know you're like a bank manager somewhere. And then I come and be like, excuse me, sir, I am suing you. You're losing your job. They're not going to employ you in Misango. Okay. So you have to do certain things with people. Bomanyinga baswala. Eseri abasajja bolaba ngaswala. Omusajja ataswala tomwebikulira. Naddala ekito kireka evidence. So that is why right now I fear going to a man's house. No, like chinkumye nnyo banga seegaba. Cause wemasa kujja wekitegezo nakujjanga ate ne wange sikwagalayo. Kale. Oba kitegeera. Intyanyo ne woba oyagala kumpiita. Ng'oyagala kuntwala mu hotel. Nze ino gibookinga. You know why, Esther? Esther, you know why? No, I don't pay for it. I book it. Yes. Booking is not paying. Why? Abasajja nga bekoze ebyambwenu. Esther, right now I don't consider myself a normal person. I am known. Aba batona bamanyi bakola ki? Mubamanya abanchawa nabo abatanjagala bangi nnyo. They are both men and women. So I am very afraid. Yeah, I'm very afraid of like, oh my God, what if I go to Gagaya Tezak? Wovirayo kusuwinga omuntu. Esa, wovirayo me. He exposed my nudes without my consent. Nze nali simanyi recording nga yakulalasiza da. Already kyayabise. Wogendera okumusuwinga esente zenkanakana okuswala kw'abakutaddeko. Thank you. So, people, I do not, Esther, I don't want to, people be thinking we want to portray ourselves as perfect. We don't fall victim. Trying not to fall victim doesn't mean you're trying to be perfect, pick me. People have that thing of, oh, pick me. No. One thing I've realized lately, people think that they do not, when you come out as a good person, a principled person, they're thinking you're a pick me. No, those are just our principles. Every person in life should have principles. I have someone that I know, but they're just a type of women that they cannot date. And when they say I cannot date the person, those are just his standards.
and I'm not going to strangle that person for that. Ntine Esther mwana gwo ine episode. Olizo kyo gamba. Katinga waliwo tutandikidde. Mbulashi mbumwana mugaye bali sibantu. Those are just not my standards. Period. Okitegeera. So omuntu wajana kugamba lately people are taking truth to be insults. Yeah. Okitegeera. It's not an insult. Esther wajana ngamba ne Matilda mwana. Wandize nno kuuta enchacha ezo zikoze eki sigana tandika gwomanye enchacha zange tezivudde yogera ku nchacha kulina nti nkubuulira ekyafuuka kati what is happening in society nti ogenda gamba naye banange omwana Matilda kiteye kuuta enchacha ezo ayogedde ku nchacha naye nga tukebere ku bigendawo waffe tugerasibula kakaisewo kano okuba kalina otuuka nogamba omuntu naye bane Matilda enchacha ezo kiki tozijjaako naye ekyo si bulwadde simanyi bulwadde naye obogezaako n'obwejjako kuba bangi bagezaako okitegeera wali abalina ebirwadde erya n'abaziina nga tebeefaako kati oli n'agamba bannenge temusobola kikkiriza nze Matilda kye yakoze n'alyoka agamba nti nno nina enchacha omwana that woman was putting a fellow woman down. I have told you the truth. If I come and tell you Esther, omwana omuwa twakulanga ewaffe mama wangaga Esther omwana atafuluma nyumba nga tayambadde kaleega kituufu yali akuputtinga down nedda why are you putting a fellow woman down? Let people put you guys, they're just things you are comfortable with but they are not right. Kale okitegeera so let's make things clear to ourselves tulekere okwerimba tulekere okulivinga in a delusional space. Let's be true to ourselves. Tuweegayiridde mulekerawo okutusuubira n'akalala Bananga omubeeranga mutulaba nene ku social media nga we're talking about certain things. We are simply sharing our opinions. In most cases, our opinions are not exactly who we are in real life. Okay? Yeah. I am going to tell you, oh my God, I cannot do such a thing. But then, in real life, it's inevitable. Sometimes you have to take the decision and do it. Watch the game. So you do not come and be banana motivational speaker. Atonja Samira. Temutu wa Samira. When we come and talk about married people, okay? It does not mean to tuna kubera abafumbo. Tuwaliyo tubimanyi. Muchitegeera. And that's not, and by the way, it's not a goal. Yeah. Like most marriage, of you make it. Yeah, like people make marriage a goal. Marriage is not a goal. Marriage is just something ekyatutondera ffe ng'abakyala. Okitegeera. Bw'okera ku macha ate ne bw'otakifuna tofa kubanga it's not a birthright. It's not a birthright nti buli muntu nga tannafa alina okufumbirwa. Kati kankubuuze abaafa nga tebafumbiddwa Katonda yabakwata n'abakomerera. So guys, mutujeko olugazigazi. Stop. Waliwo ababuuza mu comment section. Naye Matilda yamufumbo. Bannange. Byenkugambe bikugasiza tebikugasiza. Are you interested in what I am telling you or my status? Bye.